Mutoyina kye wakoze bw'oba tewabonereza mwana ono. Wano mu Buganda omwana alaba kitaawe mu kamwa. Omwana akuba kitaawe bamubonereza na mbooko sina bifaananyi. Ekyo ky'okwekubya ebifaananyi ng'afukamidde tekimala. Omwana ono abadde yafuuka embwa, yafuuka omusonto, yafuuka ekizibu eri community. Yeetaaga kumubonereza na wambuya. Ebifaananyi tetwalabyemu ku mbooko zisansa busaawo nti omwana yaboneredde. Yeetaaga kumusiba mikono n'osiba n'amagulu ne bakuba eno n'eri n'alaajana n'akola atya paka lwafuna obwongo mu mutwe. Ono mwana temwamubonereza mbu ekifaananyi obufaananyi ng'afukamidde ne kitaawe kinaamukomako. Era nze mbakakasa anaatera okuddamu okuvuma kitaawe n'okuvuma abantu. Omwana yabadde yeetaaga kukuba. Mugagga munnange namba yange ogirina wabadde onkubira. Ekyamakulu kyokka ky'osobola okukola eby'evvubuka lino kwe kuliweereza India n'oliteekamu ssente ne balikola sajjale y'obwongo ne balikyusa obwongo. Kuba ffe tulaba obwongo bulabika tebukola bulungi. W'ovumira kitaawo n'ovumaavuma buli omu yenna n'abo abakuyambyeko mu nsi mbu baamukubiza ebifaananyi mbu kiyambe mbu ng'afukamidde. Kiina kye kikyusa mu mutwe gw'omwana oyo nga bwe tumumanyi. Omwana yeebadde yeetaaga kubonereza kukuba mbooko n'ekyalo kikuŋŋaane. Embooko yokka yeegunjula omwana mu Buganda. Suula omuggo oyo noone ki? Kati ate mwakubiza bifaananyi ogamba olina kye wasolovinze. Abo badde beetiimize nga baagala kukuba luseke. Ekibonereza omwana n'ekimuteekamu amagezi mu mutwe bambooko nga tetwagirabyewo. Oyo mwana ensonga ze ne zijja mu ofiisi yange singa walabye emigga egyabadde awo nga tuva kumukolako. Naye kuba ebifaananyi yenna asimayiringa waliwo ekyokusimayiringawo nga bavuma kitaawo. Twandibadde tulaba ku maziga agamuvaamu ne tutegeera nti asansabuse ategedde ensi eno. Naye mbu wabakubiza ebifaananyi ng'omwana yeefukamiza. Katulako ebisebo kayabadde yeetaaga wambuya mukube embooko amanyuma ago mugambule mu mukube embooko paka lwe yanditegedde omuzadde yaani. Kubanga amazima ga Katonda mu ggulu bw'osula omuggo oyo noona ki omwana. Omuggo guliridda waawo ogwatadde omwana oyo mu nkola. Eyo embeera yo sigikkiririzaamu. Ey'okkubya omwana abadde avuma kitaawe n'omukubya ebifaananyi mbwe ensonga ziteredde. Omwana yabadde yeetaaga kubonereza. Wandimpise ne nkikukubira embooko mu gutu ogwo. Kale mwabaagala okugenda ebweru baganda bange mumbadde bubi nti kayanja tuwe ku updates. Bw'oba oli eyo ng'oyagala kugenda bweru oyina emyaka 21 paka ku myaka 38. Staff eva Uganda ekugamba nti emirimu gy'ekweti beetaaga ba waiter, ba waitress ne bakiriina. Ng'ova ku myaka 21 paka ku myaka 38 ba waiter ne ba waitress babawa milioni 2, bakiriina milioni 1.5. Bakuwaawo okusula, bakujjanjaba, bakuliisa. Kuba ku namba zino wammanga. Noti 74 noti 67 26 84 oba noti 76 17 45 27. Ojja kuba bafuna butereevu. Bakugamba nti oteekamu ssente zo ng'omaze kulaba ku visa. Twesangeyo mujje mwettanire interviews zino. Mirimu gya Kuwait mirungi ate visa zifulumirawo. Oli kujjika media video eno jimpeere like. Tutandise ne Calvin Kayanja ndoza mumwerabiddeko. Famire z'abantu naziri bubi. Famire z'abantu aziri bubi. Tubadde tukyali ku Teddy Bujingo nga naye amulemeddeko olw'okuba teyagenda kukyalira ku Pastor Bujingo era teyasindikeyo n'abaana agenda kulaba ku Pastor Bujingo. Ate wuuno kati ali mu Tamale mirundi nabo atandise okubeera nga abasabula. Bannango baayagala kisimanyi. Ate nga mwamuwadde ejja amagezi mu video gye nakoze olunaku olw'eggulu. Mwamuwadde amagezi ne mumugamba abeere nga yeesonyiwa famire z'abantu. Naye omusajja alabika si waakwesonyiwa famire z'abantu. Alabika waakubasabula lubeerera mpaka bwe banaagenda mu position ye nga yo omuntu mwabaagala. Kakati nno n'omukulu no Pastor Bujingo alabika nno yaweereza Calvin Kayanja obubaka. Jo waliwo Pastor Bujingo yabadde abuulira ayina ebigambo byayogedde nga mbutuufu tulabira ddala abisindikira Calvin Kayanja ng'alinga amugamba Kayanja abaleke. Kayanja va ku famire yange. Njagala olaba akatambi kano. Tewaliwo kyawandiikibwa kirimu muntu anaakwagalanga kiwandiike. Abantu b'otosuubira be bagenda okubeererawo ng'olina obuzibu.
abantu abakubeererawo batwale nga nsonga nkulu, leka kubabuusa maaso okunoonya bataliiwo. Kiwandiike. Abantu abakubeererawo batwale nga nsonga nkulu. Ogenda n'olaba kati nga bwe mbadde ewange nga tulina bye tuyitamu. Abantu nga 10 omuntu asobola babuusa amaaso nabuuza neegundi lwaki tazze. Talina bwino mwe yawandiikibwa. Era mbeegayiridde nnyo abavunaana abazze n'abatazze temubavunaana. Katonda buli gwe yakuwa ajja kujja ng'okyali mulamu ojja mulaba. Pastor ndooza mumuwulidde, Pastor Bujingo mumwewuliriddeko agambye abavuna mwenna abavunaana abantu abatazze kugenda kumulabako mwali badde temubavunaana mubeesonyiwe. Ekitegeeza kati kino Calvin Kayanja kiba kimulekawa. Ndaba ngeno message egenda directly straight mpaka wa Calvin Kayanja kubanga yabadde ali mu kusunaasuna abantu abatagenze kulaba ku Bujingo nga muno mwemuli omukyala Teddy Bujingo n'abaana be nga badde abatabukidde olw'obutagenda kulaba ku mukulu Pastor Bujingo. Kakati akatambi okeerabiddeko, akatambi okalabye, olaba abantu bayisangawo message nga eri indirect nga teri straight naye nga agibise n'ata mentioning linnya nti Calvin Kayanja oba tebazze kundaba baleke tobavuma naye nga agiyisizza nga agikwese. Kati ne Pastor Bujingo nze ndaba wano bwe yabadde naye nga message yabadde esindikibwa wa Calvin Kayanja abeesonyiwe abaveeko. Butereevu nawe njagala ogende mu comment section obeere nga ombuulira gwa akatambi engeri gy'okavvuunulamu naye ng'okusinziira ndaba nga ababadde bagamba Calvin Kayanja ajje ennyindo ze mu famire z'abantu. Butereevu. Ate mawulire amalala waliwo akatambi akabadde kayitingana nga kalaga nga Alien Skin omuyimbi bwe yagobeddwa ku University ey'e Makerere gye yabadde agenza okuperforminga ng'eno abayizi ne balekicara bamufuumudde bamututte endiima ne bamugoba mu ssomero lyabwe ne bamugaana n'okuliyimba. Ge mawulire agabadde gayitingana nga galaga nga bwe yagobeddwa n'atabisobola kubeera nga ayimba. Kakati ono nno ekigambibwa teyagobeddwa wabula ye yeegobye nga bwe mummanyi ono ali unruly ate ye aperformingira ku zero balance. Bw'omubuukinga osooka n'omuwaako deposit then bw'atuuka mu kifo nga tannalinnya ku stage n'olyoka omalayo balance we. Kakati olwatuuse ku University yabadde alina okuperforminga eya Makerere kigambibwa nti bapromota batandise okwebuzaabuza nga baagala ayimbire ku bwerere nga tebamuwadde balance we nga bamugamba alinnye ku stage yaganye okugirinnyako era ekyavuddemu kukwata kkubo kulabika nga avaayo. Kigambibwa nti bapromota bategeka ebivulu ku universities babadde bagufuula muze okubeera nga tebasasula bayimbi bajja kuperformingayo. Jjukira bw'otuuka wali ku university abaana ne bakulabako obeera olina okuperforminga oba oyagala oba toyagala, either abaana bakkuba ng'ogaanye okuperforminga. Kaakati ne Alien Skin eyo dairema gye yabaddemu ng'olwedda atuuse mu baana alina okuperforminga, bayinza okumuyiikira ne bamukuba bw'agaana kwegamba ye n'akozesa ekibuli n'eggaali ye ne batambula ne bavaawo. Bwe butambi bw'olaba bwe bagamba nti bamugobye ku stage naye nga si kituufu, teri yamugobye ku stage wabula ye yeekyanza omuzindalo n'agubasuulira n'abaana ne batandika okwekyanga n'ayingira emmotoka ne balabika okubeera ng'ate nga bavaawo. Ke katambi ke ngenda okukulekera awo mu maaso n'oluvannyuma ate nkomewo mbere nga nkusiibula. Here's what we want.
Butereevu embeera nno bwetyo bwe yabadde wali ku Makerere University Alien Skin gye yabadde agenze ate okubeera nga apafominga. Butereevu ezo updates zembadde nena ku ssaawa eno yennyini wabula nga nkyakuleetera updates nnyingi nnyo ku channel yaffe eno. Nnyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Tuyagala kutandinga notification bell yo Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onawona toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo Butereevu video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekuumire ku Jika Media tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ag'akabi agoocha agakagwawo gonna ogenda kubeera nga ogafuna butereevu wano ku Jika Media. Just likinga video osubscribinge notification bell gitaninge on obeere nga tomisinga gulire lyonna okuviira ddala wano ku Jika Media. Kale mubeere bulungi mweraba.